Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amanya ntwa Bashiru Manana nga nze amiru w'ettwale Namanyonyi. Mbikira bamiru bonna ab'emizigiti gyonna egiri mu Namanyonyi n'egiri matwale agatuliraanye. Tufiiriddwa muganda waffe Kamadi Walusanza abadde akolanga kadda wa NRM ate ke kaseera akamu abadde akolanga advisor w'ettwale Namanyonyi. Nzijukira Kamadi Walusanza y'omu yatandiisaawo eggombolola ly'e Namanyonyi mu 1998 nga tuva Nakaloke. Era takomye ku ekyo, y'omuntu abadde ayagala ekibiina kye n'Obusiraamu. Ekyokubiri, y'omuntu eyapeekapeeka n'afuna baddoona abatuzimbira eggombolola ly'e Namanyonyi 206. Era Kamadi Walusanza y'omuntu abadde agatta Obusiraamu mu ttwale lino. Era ombikira bakansalazi bonna n'Abasiraamu bonna nti okuwerekera enkya omugenzi tugenda muwerekera ssaawa 10 bwe tukkirizaganyiza n'ab'ekika. Era wano wenkubira omulanga nti mujje tuwerekere muganda waffe kuba yo mpagi yesembayo. Kalugerias mutanyi wa Sefu Mukama. Era Kamadi abadde che president ow'ekika ky'abayise mukuve. Era nga chairman movement Namanyonyi sub county. Kamadi akoze nga chairman alasisi. Era yakolako nga abadde yasooka n'akola nga chairman alasiwa. Afayo kya Kamadi abadde muntu wa mu bantu, abadde mukulembeze w'abantu. Era abadde nga agatta buli omu. Wakuzikibwa e Namanyonyi maka ga muzeeyi Sefu Mukama. Era mu maka ge essaawa 10 mbikira ekikwatako yenna abakonda b'emikwano bamaseeka ab'enzikiriza esigadde zonna nibikira abajwa buli awulidde ategeze kye kikwatako. Amanya ndi Kitiya Hayage Manya, Chairman wa NRM owa Northern City Division. Anzize wano owa muganda wange Chairman munnaffe owa NRM okubeera nga tubeera wamu ne famire ye olw'ekikangabwa ekiguddewo okubeera nti munnaffe atuvudde ku maaso. Mu butuufu Kamadi Walusanza abadde mukulembeze ate era abadde kaada owa NRM okumalira ddala ekiseera since NRM ejja mu buyinza abadde mukulembeze. Okusookera ddala yali chairman ow'eggombolola ly'e Namanyonyi ebisanja 2 nga ye chairman w'eggombolola ly'e Namanyonyi ate era n'abeera chairman owa NRM. Mu butuufu ffe nga NRM tunyoleddwa nnyo olw'okuviirwako empagi Luwaga mu Namanyonyi ate nga si Namanyonyi yokka okutwaliza ddala Northern City Division. Abadde mobilizer era wenjogera wano yabadde chairman w'aba chairman aba NRM aba Mbale district. Yabadde chairman wa NRM owaba chairman. Lwaki twamuwa obwa chairman okutukulembera? Abadde mobilizer ate ng'ekintu akyagala nnyo. Abadde ayagala nnyo NRM era abadde akubiriza nnyo abantu okukunga abantu okubaleeta mu kibiina kya NRM. Ku lwaffe nga abadde bakulembera naye tubadde tumumanyi ng'omuntu ayagala nnyo ekibiina kye. Era bw'obanga wakitunuulidde ekiseera kyabaddeko emabega nga omukulembeze w'eggombolola ly'e Namanyonyi
ye musajja eyatandika okuzimba eggombolola eryo. Era nsuubira nti nga bwe yalireka wabadde tewalina kirala kyeyongeddeko. Tubadde tumusuubira mu bingi kubanga tubadde twakafuna site eno ebadde ekyali mpya. Tubadde tumusuubira mu bingi, purogulaamu abadde alina nnyingi nga ffe abadde boogera naye byabadde atunyumiza, biki byabadde asuubira okukola. Naye kitalo nnyo olw'okuviirwako chairman waffe mobilizer abadde omuntu ow'omugaso kubanga tubadde atukumaakuma. Tubadde tubeera n'enkiiko ezitali zimu. Omusajja oyo ng'akwata mu nsawo ye n'akwata ssente n'aliisa abantu ababa bazze mu nkuŋŋaana ezo ng'akozesa essente ezize. Tufiiriddwa nnyo era tusaba Mukama Katonda atuddizeewo omuntu omulala ayinza okumwekana. Njagala okubikira na NRM ne bamobilizer bonna aba Bugisu okutwaliza awamu. Nembikira ba MP ab'ekitundu kino. Secretariat eya NRM tugibikira nti muganda waffe atuvuddeko. Neneeyongera okubikira memba wa SEC mukyala Lydia Wanyoto kuba abadde omu ku bantu be ababadde abamuli ku lusegere abawe b'amagezi. Tumusaba amawulire gano agatutuusize His Excellency the President kubanga ffe atuli wala naye nkimanyi nti memba wa SEC amuli kumpi. Tusaba amawulire ago agamutuuseeko ag'okufa kwa muganda waffe. Nkimanyi nti enteekateeka y'okuziika ejja kubeerawo olunaku lw'enkya insha Allah. Essaawa ze tetunaba kumanya kubanga tugenda kubeera mu mitingi tusobole okuvaayo ne time entuufu gye tugenda okwerekerako muganda waffe. Tubikira baganda baffe bonna abali mu Mbale, bakyamaani bonna aba NRM, bakyamaani b'amagombolola bonna. Tubabikira okufa kwa muganda waffe mwami Kamadi Walusansa n'abantu ab'e Namanyonyi. Tujja kubeebaza abantu b'e Namanyonyi olw'okuba nti babadde bagonvu gy'ali, era tubasaba tubeere bumu, tusabe Katonda ajja kutuddizaawo omuntu omutuufu kubanga muganda waffe alwaddeko akaseera kangi, naye okusinziira ku mbeera ebaddewo abantu babadde bagezaako okujja okubeera nti babeera naye. Ate tabadde ku ekyo kyokka, mu ddiini y'Obusiraamu era abadde n'omulimu munene kubadde abadde advisor ku lukiiko olw'Etwale, era juzi wano babadde ate baddamu era bamuzizaako nga advisor. So tumufiiriddwa esayidi eno ne tumufiirwa n'esayidi eno, naye kitalo nnyo tetulina kyakukola. Allah bw'atyo bw'asazeewo. Tusaba Mukama Katonda amusonyiwe ebyo ebyamusobako era amusasulemu birungi ku ebyo byagenze ng'akola. Amannya ndi Kitiyahaya ge mannya. Baganda bange bono yimiridde nabo, omwami ono chairman wa NRM Namabasa, mwami Moses tulina yeera bw'awulidde amawulire gano adduse embiro nnyo kubanga muganda waffe atuvuddeko. Mwami Siraji wa Kayibo, Secretary NRM Industrial Division, era naye bw'awulidde amawulire adduse mu bwangu nnyo. Mwami Moses oyo chairman w'abavubuka. Kitalo nnyo. Tusaba Mukama Katonda atuddizeewo omuntu omulala afaanana bw'ati, naye tusaba bannaffe amawulire gano mwe gafunye mujje tubeere wamu tusobole okuyunga Oluganda n'okubeera ntuwerekera muganda waffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamadi muto wange be bamwe abanzirako naye ajali weewe tuusa alhamdulillah okufa bwe kutyo byekuba erya buli omu. Ekyemwogerako ngamba nti abukiddwa era afudde, kati ebisigadde Allah subhanahu wa ta'ala yabimanyi. Tulina kumuwerekera, kulabika tukola enteekateeka awerekerwe mu kitiibwa kye insha Allah. Tulabe endumbe lube nga tutambula bulungi nga tuli wamu kubanga nze era omukulu ono nanzirako kati mu bukulu. Ffe tuliwo nga batata kati b'abaana. Tulina kukolera wamu tube nga omukolo gutambula kugenda bulungi.